Njagala okwebaza lumu twali mu lukiiko olufuzi olwa NRM lwe bayita Central Executive Committee. Memba omu n'aleeta ensonga eyo mu lukiiko naye kubanga Speaker wa Parliament yali amaze okufuluma nga agenza okubiriza Parliament, Museveni n'agamba nti si kirungi kwogera ku nsonga ekwata ku Parliament nga Speaker taliimu. N'agamba nti ensonga eno tugiyimirize, oligiddamu okugireeta ng'agamba omubaka oyo yali agireese, oliddamu okugireeta nga Speaker kubanga naga nti kati ffenna abali muno teri abeera mu Parliament. Kati Speaker amaze okufuluma, ani anagiddamu? Era ne tulaba nti kyali kisaanidde kubanga si kirungi kwogera ku mukulu muno nga taliiwo. Kubanga abantu bamanyi okusaakiriza baga nti bw'otabadde gundi agambye bwati bw'otabadde. Kati ensonga eyo manyi mwa Museveni waliwo ebintu bye tuze tumuyigirako, era nja kusaba bannaffe bali mu opposition newankubadde nga tebamwagala batwalenga obudde okulaba enkola ye ey'ebintu. Kubanga bw'obeera musambi w'omupiira newankubadde nga ttiimu togiwagira naye nga mulimu omuntu omuyizi ayokya, era otunulayo n'olaba ensamba ye n'olaba biki by'osobola okuyiga. Mwami Museveni waliwo tuweredde ku mbiranywa Uganda ne Rwanda nga ne boda bagiggala. Waliwo bannamawulire bajja wano nga bazungu ne babuuza Mwami Museveni ku nsonga z'e Rwanda n'ebigambo Mwami Kagame bagamba nti yali ayogedde. Mwami Museveni yababuuza tikati mwagala nze njogere ku nsonga eno ate nga Mwami Kagame taliiwo, kati biki bye mugenda okuwandiika nga njogedde? N'agamba nti ensonga eno nsobola kugyogerako nga mukulu munange waali, kubanga Mwami Kagame taliiwo wano nange ensonga eno sigenda kugyogerako. Kakati n'ekyo kyafaanana na kino Mwami Museveni kyayogera nga tuli mu lukiiko. N'agamba nti singa ensonga eno mugireese nga mukyala Anita Among Speaker akyaliwo, naye kati ye afulumye agenza okubiriza Parliament. Kati ensonga eno mugireese, bwe tunagyogerako nga taliiwo ana n'agiddamu. Naye n'agamba nti newankubadde bwe gutyo bwe guli, nze kanjogere ku nsonga eno bwe nti Mwami Museveni n'agamba nti ensonga eno nti ewaffe okulya emmere tukinamu emirundi 3. Waliwo okuliiririra oba bwe kityo bwe kiggwayo kubanga ebigambo byabogeranga mu Lunyankole. N'agamba nti waliwo okuyaaya okulya n'olya wano n'olya wano n'omala ku banno, okulyalya n'olimala ku banno. Waliwo n'okubba. Bonna baba balidde emmere naye ng'engeri gy'odiiringa nabo ebeera ya njawulo. N'agamba nti bw'okwata omwana ng'abbye ate n'ono alyalya, okulyalya n'alya ku banne, bonna obavunaana kyekimu. N'abuuza nti bano babaka ba Palamenti bwe baasalawo okwewasa ente ezo baali babbye, kwali kulyalya oba kwali kulya okwa bulijjo? N'agamba nti ye okusinziira okukwe tekwali kubba, kubanga etteeka libakkiriza nti bo be baneesalirangawo ensimbi zebanakola ki zebanaafuna. Naye ensobi gye baakola ye Mugambe n'ajagamba nti Mugabe takola ki? Teyeeseera. Beewa kinene ate ne beekweka ne batakyawogera, kubanga singa mawulire Honorable Dumbo ebyo president ga yabyogera. Nedda kati bino njogera byange kati ndandise kuteesa ebya president bikomye. Kakati bo beewa kinene. Singa bino bebeewa baasalawo nti n'ababaka bonna babifunne, singa tolina kye wategeerako naye neki
nekimu kubanga bo beewa kubanga babaka bingi bebeewa netamanya naye nga bona babifunye n'abanuupu n'abadefudc n'abadp edda bwe twabeeranga mu palamenti nga tuteesa ku musaala gwaffe mu lujjudde naye kati bayisaayo ebintu ne besasula ne watabeera amanya ne watabawanyega naye kati wano bwe betemera ne bafuna eri bannaabwe ne batafuna mbiranye nekola ki mbiranye nebeerawo kakati kwe kujja bino bye bajja gye tuli kubanga juzi jjo ly'abalamu baliwo sente zibawandika mawulire awo tizaba zakwata ku mafuta nti bazeewa simanyi oba bazifuna naye kuwawulirako nga baziteesaako naye kubanga buli mubaka yafuna era buli mubaka yasirika kakati kyalibadde kirungi abantu bakola ensobi kubanga nze eddiini gyensoma waliwo ebintu byogenda n'osoma nti waliwo nabbi Isa Yesu Kristo tiyasanga abasajja nga bakuta amayinja nga bakuba omukazi kubanga yali akoze eki yali ayenze n'abatunuulira n'abagamba nti naye mwatakikolangako yabasooka okukasuka ejjinja yali tagamba nti okwenda kulungi yali tagamba nti abantu bagende mu maaso n'obwenzi naye yagamba nti ddala tusaanidde kakati Mwami Museveni olumu yali palamenti n'agamba nti bwe tutagenda empola bwe tunagamba nti tukwate buli mubbi tuyinza okulemerera okufuna bye tukola nabo awo benyini abakuba enduulu nga bagala okuteeka bannaabwe ku kalabba goloze ewaabwe mu kooti usinga otunulamu booti biri bulungi buli omu yamanyi kyatuulidde naye kubanga teri yali amulabye kati banyumirwa nnyo okwogera ku byannaabwe kubanga twadda mu bibiri byenga nti bampaane nze nsinza okumanya nze nsinza okutegeera kati Mwami Museveni yagamba nti oba oli awo mu maaso gye bujja etteeka eryo tuliyizaayo eri bannayuganda balikebere kisaanidde okugamba nti ababaka ba palamenti beteesezenga bye bafuna kubanga abakolako ssemateeka balowooza nti teeka ddungi tirigenda kukola palamenti ng'eri indipendenti erumirwa eggwanga egenda okulaba nti ffenna tuli mu buzimu bwe bumu ensimbi ze tulina tezitumala kati wetubanga tutema twetemerebwe tuti era ebintu bino bikulagira ddala emabega obadde walabanga Mwami Mpuuga ne bannaaba opposition ngeri gye yayogereranga Mwami Museveni ne gavumenti naye nga ddala omanyi nti mu kooti ye mulimu ebitaano agamba malwaliro agamba kino agamba kiri ne bannaffe ab'NRM abaliyo nabo ngoga nti mu nsawo bataddemu ebina kakati kino kituyamba okulaga abantu baffe tifenna tuli bantu era twayonoona naye nga kyebalina okuyiga nti naye wobanga oyonoona ng'oyogera ku mukulu muno omwogerako otya omuyisanga mwana muto notandika kuvuma nga bw'oyagala. Honorable Dombo, naawe kyakuluma abantu bano okutwala ezo ensimbi okuzitwala entwala gye bazitwala mu olaba juzi kooti yasazeewo omusango n'egamba etya n'egamba nti baaziyisa kubanga baaziyisa tebalina musango naye kubanga kiraaka yandibadde abawa bagezi kyebaakola tekyasaanira n'agamba nti kale kiraaka avunaanibwe kati lwaki kiraaka wa palamenti avunaanibwa ekitegeeza nti waliwo ekyakolebwa ekyataali kirungi naye nga kwe kuli ku Museveni Mwami Museveni kye yabuuza kwali kulyalya kwali kubba oba kwali kuyaaya oba kuliiririra. Honorable Dombo, programu eno bagiyita namwatulira bano okutwala ensimbi kyakuluma okutwala ensimbi ate nze nali ndowooza nti singa kooti yali esaze bulungi negamba nti kyali kisaanidde nze nga nze yaliko nange yali commissioner wa palamenti
nandibadde ngenda kuteekamu kusaba kwange nti nange ali abazimpe kubanga ffe twali bakomishona naye twaviiramu awo tebabawoyodde akantu kubanga ffe twali tusalawo tetwewa kantu tewali yali atuwa ffe twatuulanga ne tusalawo nti kino kisaanidde okubeera bwe kiti naye ku mulembe ogwaffe ekyo tekyaliwo oba bajeti mwalina ntono bajeti yali ntono naye n'endowooza yali yanjawulo kubanga buli kiseera we kiyitawo abantu endowooza n'enjiiya yawukana bwe mwali mulumirirwa eggwanga bonna balumirirwa naye abantu balamu katonda atukola nga twegwanyiza kyova olaba nti ebitabo ebimu bigamba nti kyenkola bannange saagala bakikole kya bakinkole kakati byebyo tutambuliramu sandyagadde kujja wano kwogera ku bakulu bannange mu ngeri etasaanidde kubanga babaka bange ba palamenti mwami Mpuuga mukulu memba wa palamenti amazeyo ekiseera naye Dombo amanyiddwa ayinza okuba nga yaseeredde naye ng'ate akyali muntu era akyaweereza ensi emanyi Dombo nga omuntu atekkiriranya anti naye kati obuteekiriranya otandika kuvoola baano bwe buteekiriranya bwe bakola emirimu okay bagiyita Pala FM 107.9 mwebale nnyo mwebalire ddala gimusinziro genda masolo kuba nti muwuliriza radio eno Honorable Dombo sabbiiti ndowooza eyo gye tukubye amabega tubadde tuzze tulaba ebintu ebyenjawulo okuli n'abamu ku bambasada baffe be basindikiriza okuva emitala w'amayanja olw'ebyo amawanga ago bye gagamba ebitatambula bulungi ensonga ezo waziwulidde nazisomyeko mu mawulire era nga neewuunya lwaki palamenti etutte ekiseera nga tenaba kusaawo kakiiko kabuuliriza kubanga nalabako emabega awo nga waliwo abagamba nti kubanga gavumenti yataddewo akakiiko akabuuliriza okubuuliriza kwa gavumenti tekugaana palamenti kugenda mu maaso nakola okubuuliriza okwayo edda bwe twabeera mu palamenti ffe bwetu bwe twakolanga naye bo ababaka bwe bakipimiremu ne balowooza nti olwo kijja kubanga kitwala budde kabalinde alipoota enaava mu gavumenti bagiteeseeko wekinabanga kyetaagisa balyoke bagende mu maaso n'okunoonyereza okulala wekinabanga kyetaagisa naye nga waliwo ebintu by'owulira naawe amatu ne geewunya newebuuza nti ddala bituufu kubanga zisinaba kusisinkanako bambasada bano naye ne bagamba nti bagula ebyuma gambling kwekola mu Luganda ebyuma ebizanya zaala ebizanya chanisi tinebakiteeka mu kitebe kya Uganda ate nga babireeta nga babiyisa mu makubo agandibadde gayisibwamu ebintu ebikiriziddwa mu mateeka kiba kyewunyisa ate bw'osoma mawulire nti omubaka yagobeddwa nakyo osigala wewuunya n'oganda ye n'ogamba nti ku luno yatendewaliddwa oba abazungu bamuyitiriddeko n'agamba nti kansitukiremu nze kennyini mbalage kubanga amazima go geetaagisa nti ababaka ba Uganda ababeera ebweru newankubadde nga bagenze kukiikirira ggwanga bateekwa okuba nga bawagizi ba gavumenti eri mu buyinza kandi ozo omubaka we yasinzira n'agamba nti bano okuvumanga mukama wange eyantuma nga wendi lwaki sisitukiramu naye ate bwe yasitukiramu bannaffe bagamba nti tiyatuukiriza buvunaanyizibwa bwe nga bwe yasaanidde kubanga nze sibeerangako ambasada simanyi mateeka gafuga bambasada abweyo bwe babeera ebweru kyegagamba naye nze ndaba ate bambasada b'ebweru bwe babeera kuno waliwo olumu lwe bakola ebintu newe we ne weewuunya
ng'abamu bagezaako n'okukunga abagundi abantu bekalakase mu ngeri waliwo bambasadazi bakuma mu bantu omuliro abagezaako okuma buno abantu era tebagobebwa mu ngeri eno naye Uganda yabemulugunyaako ne babajjawo ensi zaabwe. Waliwo n'abagenda mu ensi ne zigaana nti yo tetugenda kumukkiriza nga bawulira ebigambo either byakoze mu nsi endala oba ebigambo byazayogera ku nsi eno nga tanaba kujjayo kubeera ambasada. Kale babeera mu tuluba eryo be bamanyi we basaanidde okweyisa n'amateeka akyagabafuga na bikinze sibeerangayo okwo naye nga kyali badde kibi nnyo singa ambasada bamukutte nga abbye. Singa waliwo ambasada bamukutte ebweru nga abbye oba nga ayenze oba nga akoze eki naye okwekalakaasa okulaga nti pulezidenti we mulungi kati omuntu bwakulonda n'akuwa obwambasada oba osigadde kukola ki kujjako kumwebaza. Kaakati bwe yeebaza n'ayita n'asuuka bwe abazungu bwe baasuubira kati bwe bwavudde mu baga nti addeyo ewaabwe. Kati kasita akomyeyo okwabwe kati mwe abali mu kintu mugenda mulabanga muzira era muzira ekyo kikola kyeyakoze n'obeera ku nsi ey'ebweru n'ogambalaga nti pulezidenti wange yalwanyisiza obusiyazi tobeera muzira gwe kululwo olaba ensi ziyisa amateeka agakkiriza abasajja okuwasa abasajja naye pulezidenti wo yalwanirire n'agamba nti omusajja asaanidde kuwasa mukazi nga Qur'ani bwegamba nga Bayibuli bwegamba. Ebyo ambasada byabadayogera kakati omuntu otabeera muzira ebyo ambasada byabadayogera anti ambasada yabadde aga nti pulezidenti we muzira era obuzira bwe ebyo byateesa gwe tobimanyi wantu wabiwulira n'ayisa n'etteeka abazungu ne bayomba. Canada gyavudde abasajja bawasa abasajja bannaabwe naye ate eri ensonga yabadde emulepusa nabali ndala anti kakati ensonga yabadde ndala naye yasanze abantu abanyigira ebintu banyiganyigadde ebintu byabwe ne bagaa nti kakati ono kamukwase wano kanzije katono. Lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa weetaaga ttaka oba poloti ebitandikibwako ku bbeeyi y'abamufuna mpola okuva ku $7,000 n'okudda waggulu n'ensonga endala nnyingi ezikwatagana n'okugula awamu n'okutunda ettaka. Century Properties Real Estates Uganda Limited basangibwa Sonde emabega wa Total Petrol Station wamu n'ebusega enansana esseeta n'ekyaluwajjala aba Century Properties tobasubwa. Awalwatuka waliwo abalongo abaali bafaanagana abazaala abalangira n'abambejja abalungi abaana baabwe babalabirira bulungi nga basiiga ensusu zaabwe ne Baby Jenny ya Jelly baafukanga amagaali gaabwe ng'abantu abegomba ensusu zaabwe ennungi. amazima gali nti Baby Jenny ya Jelly annyiriza agoba ku butuka okuleetebwa diapers mulungi ne ku nsusu ez'entondo awumuza teri kweraliikira قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Aliyah Junior School. Aliyah Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa abalungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Aliyah Junior School byadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. wasuza otyo omulungi ekiro kyabadde kitya bulungi onarasoma kabatula tulungi Ebirooto
wasulirenga bebi n'omufaliso ogw'omutindo ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwummula bulungi kyogere bakikuwe Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Vice Chancellor wa Equator University of Science and Technology Equisat Professor Muhammad Mpeza ayita bannayuganda n'abantu mwenna okujja okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake ku ttendekero e Masaka mu masomo gano wammanga Bachelor of Medicine and Surgery, Bachelor of Dental Surgery, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Business Administration, Diploma in Information and Communication Technology, Diploma in Business Administration, National Certificate in Business Administration, National Certificate in Information Technology wamu ne Higher Education Access Program ey'omwaka ogumu ekolebwa omuyizzi yafuna principal